Mbaniza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha navaana matovu banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gompya munange atrabo olunaku leero nkujukiza nti subscribinga onyige awawali akadebule tweta tuberenga tukuwa notification ate nga agali ku side eno omukyala amanyikiddwa nga Namukwaya Diana akaspicy Diana agenze ku lubiri emmengo n'agamba nze Namukwaya nina okuwagira Obuganda munange n'agula t-shirt zaba genda okudduka birthday run ya Kabaka za miliyoni namba omwana n'awagidde Obuganda bambi mbayimbi Spice Diana ye mukyala muyambi omukyala ono avaayo nnyo n'ajjumbira mu bintu eby'okuyamba ate nga weewaawo tumumanyi buli lwaba aleeta oluyimba wabaako kyayisa wabaako olutalotalaabo naye era lumala nerigwa Spice si mubi ne munnange tetumanyi ani akimukozesa okuba nga muntu atava mu ntalo ate nga buli muntu bambi yandyagadde omukyala gwono Spice Diana avaayo n'ayamba naye ng'olutalo luli lwe mutegedde olw'abajenke mukasa terunagwa tetumanyi luggwero bani agenda okubeera firimu star naye nga bambi Spice Diana tukwebaza okubanga oguze tiketi za birthday run za Kabaka n'ogamba kampagira Obuganda kuba ndi mwana Muganda ndi mwana muna Uganda era nga nva mu Bwakabaka bwa Buganda weewaawo twakulanga barwaro naye ng'era feva Namukwaya munnange nkugamba atuula akalira ate owulirize emboozi ya Spice Diana akanamukwaya wanene ku Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha naava namatobo tuula akalira amanya nze Namukwaya era nga ndi mukyala wa Mbogo yadde nfaananamu abasheshe naye nga ndi musaayi gwa Mbogo ndi Muganda ow'ekitiibwa Katikkiro mmeeya waffe nabebezi nga musanvu sigenda koma kukutuka naye n'okubayimbira nja kubayimbiramu era ngenda bawamu akapiira katimingo naye nga sinaba njagala gula emijoozi gy'akakadde kalamba era njagala mumanyi nti giva wammwe essente ezo ziva ku buwagizi bwe mumpa ng'Obuganda Namukwaya nsiimira ddala ebbanga lyonna munsapootinze eddivulu lyange lyonna era ekintu kyonna ekirimu Kabaka siyinza kusigala mabega era nkoola bannabitone bannange mwenna gye muli mutwegatteko nga musanvu ate tudduke kulwa ensonga ate kubanga kirungi okukola ekintu nga kyonna nga kiyina kyekigatta n'abantu balabe yadde obukazi bubwefaseyo yadde olina bakulonyireyo bona bagambe bamanye terina tali regula mbagala nnyo Dane mongerenga Dana Katikira agenda mukwasa omujoozi Dana buli yakuze omujoozi amukubire mu ngalo kale nammwe abataaguze kati mukube engalo Diana